kati ekiriwo jjajja ono baatugambye nti ab'ekiruddu tukole ki tusooke tumukomyewokko ne bamuwaako eddagala so twagala genda eri ku nnyumba gye mwamupangisiriza tulabe tumuseetingireyo tumuteereko ku bintu agira abeerako eyo kubanga wano wabadde wafu nnyo jjajja jangu otuule wano okay? Are you okay? Kati tuli mugenda eri ennyumba gye twagifunye jjajja tumuteeke abasawo batugambye nti asooka akomewokko ab'ekiruddu bamuwaddeyo ku ddagala tetunnabitegeera tulina okuddangayo tukole ki tufune obujjanjabi so ebintu bye Kampala byeddwaliro tetumanyi lwaki bawadde batugamba nti tukole ki tumukomyewo naye nga tugezaako okulaba nti tugenda kuba tufunanga eddagala tumubeereko mpola mpola naye wano tugenda ku nnyumba eri ne bazzukulu be baabano bwe bali bamuza ki ekiriwo Hamza wuno wano yali ayogera ennyo so tugenda eri n'abazzukulu ba shifting wano nawo wabadde wano kisobole ekyo Edobozi Farouk tuli nakawuka nalongo mpozi wano wangamba ekifo ki mpumudde so batulaba yene ennyumba gye mwangamba nfunire maama Nalule obanze nnyinza omuyita jjajja so era ne munkwasa obuvunaanyizibwa okubeera nga munoonyeza ennyumba era ennyumba yeeno yasasuddeko emyezi 3 era luli nakibagamba naye we nabadde awo natadde vidiyo eno baganda bange aba Sikado organization y'abaana bato myaka 25 so nabo bakulira mu mbeera yemu ne bano ba Hamza banaku ne basobola okukola ki okweyiya so ne bancontactinga ne bangamba maama oyo naffe twandibadde tumuwaayo ku kyokulya nembagamba tukwatagane era ne tukwatagana ne banneesiga ne tujja ne muganda wange Derek soko jje katono wano banno bali tebasobodde kujja naye Derek asobola obakiikirira amanya ze Mukisa Derek Malaika abasengali bamanyi era nga tuli family eneneko abasinga kuffe tuli wana Uganda abalala bali Sweden ekitongole eddala gye kyalonkingibwa nga tusinziira ku biki bye tulaba ku media omanyi wali engamba egamba nti mbu east or west home is the best so tetsobola beera overseas wabweru w'eggwanga ne following up kyekifa mu nsi
So mu kwetegereza ennyo sifa abali obulungi ennyo naye ate bingi ebitukwata ku mutima ne tugamba no, home is home, ewaka waka. Katulabe nti mu katono ke tulina we give a helping hand, kubanga naffe kennyini waliwo embeera wetuuka n'ekalubamu mu nsi ez'awabweru ne tubeerako abatuyamba. So omuntu yenna ayambibwa ng'ate gwe tosobola kuyamba ng'ofunye obeera wa mutima mukyamu. Muli bavubuka bato, lwaki ekintu abavubuka abasinga tebaagala kwesembereza bintu bya kuyamba? Omuvubuka waalaba abantu ababonaabona baagala nnyo ebikyamula ndongo biki, lwaki mu abaana abato mwenyigira mu bintu bino? Mwajjawo ekirowoozo? Ebintu nga bw'oyogedde, ebintu ebyokukyamula byo omuvubuka bye yandyegombye, bwe bulamu buli muvubuka bwe yandyegombye n'agamba njagala kwekyamulamu, naye ate byakumala budde. Singa ezo sente z'oba omaze nga weesanyusa, okwesanyusa si kubi, naye ate zikozesa okwezimba. Okwezimba tekuli kuzimba bizimbe, tekuli kugula mamotoka, wabula ebeera nga nsigo ya bulamu nti wenneezimba, nzimba repetition, nzimba abantu naaleka ki ku nsi. Tojja ku nsi nti ozze omanyi kwerabisa, wabula yamba osobodde okuyambibwa, kubanga ffenna tuli mu buyambi bwa Katonda. So ekiteeso eky'okuyamba kyatandika ne mukadde waffe yatuleka omwaka oguwedde. Yali alaba embeera eri ewaka Kampala, Sweden. N'atandikawo organization gye bayita SCADO, nga yakuyamba bamaama abateyamba, abaana, abalwadde, nga butuufu olabira ddala nti newekuba ki butuufu yeetaaga obuki. Owulira maama wamwe yafa? Maama waffe yafa. Katonda muwummuze mirembe. Organization yasigala mu ngalo zaani? Organization yasigala mu ffe abatabani n'abaana bonna, kubanga ffe tukuziddwa mu famire eyawamu. Tetulinamu ate ono si muganda waffe ono, nedda. Yatukuza nga ffenna tusobola okulwaninga ekintu ky'aba atandise oba ky'aba alese. So bwe yakitandika, first tetwabayinga idea nga omanyi abavubuka, naye ate bwe twatuuka okusiriikiriramu ne tugamba mukadde waffe byalese agezaako okugoba yali ategeeza ki. So bwe twazuula ekyo ne tugamba katuyimirire tulabe nga SCADO nga organization ekulira ddala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala Derek, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Muganda wange oyo owe Sweden omuneebaliza. Era mu butuufu baganda bange bonna abali e Sweden njagala okubeeyanza nti kye tukoze oba kyonna kye tulaze eri abavubuka kinaasobola okukyusa abavubuka ab'enjawulo. Kitegeeza abavubuka nga tutandise ebintu bino tusobola otaasa, tusobola oyambako. Tusobolera ddala singa tukwataganira wamu ne tuva mu bino ate influence, bintu by'amalagalalagala, bintu ebyo bya politics tubisooke tubireke. Yes, tulina okubeera nga tumanyi what is going on mu nsi ebyokulonda, naye ebintu ebimu nga olaba toyina bissaamu nnyo mukono. Kola ekintu ekigenda okuzimba gwe nga gwe n'ekigenda okubangula obwongo. So maama ono kyetukoze bulungi, maama ono abadde kiruddu, so abasawo twali tumututte ekiruddu, abasawo ne bamukolako kati leero mbadde ndi awo nalongo naŋŋamba nti abadokita bagambye maama akomewo, ate naffe nga tuli mu process ereeta ebintu bye. So ne tugamba katumushiftingire ddala omulundi gumu ne baganda bange bano balabe, because tetwagala kukola bintu nga tebiri mugundi. Mu abatuyamba eyo abalaba video zaffe zino mugamba nti ebintu tebiri straight. So maama abadde yakatuuka naffe nga tutuuka. Era tugenda tumubuuzeeko atubuulire abasawo bamugambye ki, yannyonnyole kubanze nnyinza omwogerera ate ne sibiwoomya. Derek nja kuddira kansoke mbuuzeeko maama katono nnyo ambuulire kikyaliko. Maama okyanzijukira? Kujjukira bulungi. Wamanya n'eddoboozi bajjukize? Amanya eryange? Amanya n'eddoboozi nze Luusi Nalule. Nakawuka nayo essaawa eno nga ndi mpummudde. Banfunidde ennyumba.
bannange kansooke kwebaza kubanga kino nze sikirabangako bukyanzaalibwa naddala nabana abavubuka abato kati omuvubuka omuto oyo okumuggyako ekintu obumu oyinza omusanga nga n'ennyonta ekuluma bannange n'omusaba 10 n'alukuma naye bano abaana ne beewaayo okukola kintu nga kino kyewuunyisa nnyo era Katonda bannange abakola obulungi obw'ekitalo agaziye ensalo zaabwe. Waliwo baganda baffe bannyinaffe bali mu Amerika bali Dubai abamu batusabira abamu batuwaayo ku buyambi nabo mbadde nsaba obeebaze bali UK lwakuba tebaagala boogerako mannya kati abakyala batuyamba kwene ennyumba bali eyo bonna okitegeera mbadde nsaba nabo banneebalizeeko nakati nga neebaza bonna abampadde obuyambi abakyala abali mu nsi ez'enjawulo zesigenda kuddamu kumenya bannange naye nga mundaba muwulira bannange mbeebaza nnyo okuba n'omutima omulungi mwebali kusaasira mwebali kubeera n'ekisa bannange okunzija mu mbeera gye mbaddemu bannange mbeebazizza nnyo 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 bannange mwebali nnyo mwebalire ddala nze sirina na bingi nnyo byakwogera batabani bange abasikaddu bannange nze kambeebaze odde munandaba bulabi mu kifaananyi naye nsiimye nnyo okusiima kwennyini kusse kusiima kwennyini nnyini okusembayo okuva ku ntobo y'omutima gwange bannange mwebali nnyo bambi nzaani nfaanana ntya ye mwali mundabyewa mwali mumpuliddeko wa bannange neeyanzizza nnyo neeyanzeege mwebali nnyo nkuwe ensawo y'akawunga ogirabye ngirabye taata ne baŋŋamba nkuwe eya sukaali ogirabye amiina bannange ey'omuceere nayo ngirabye bannange mbiboomerwa mbirya bijanjaalo munnyo kati emifaliso ne baŋŋamba omufaliso guno omunene gwe gugwo bannange neeyanzizza nnyo nebulanketi yiiyo n'amasuuka neeyanzizza nti wali woobadde nti nakyo kirabika nakyo kibadde kizibu ekireeta obulwadde ongera ku bulwadde mwebali kunzija mu kisiisira oba nkiyite kiki simanyi na bwe mba nkiyita bannange naye mwebale kuntegululayo mu kintu ekyo kati ani agenda okufumbira emmere yiyeze emmere kyakufuna wano kumpi ejja kufuna n'essigiri n'amanda tuteekewaawo okufumba kwangu kwangu kati soka abantu babuulire twakuleka mu ddwaliro ate ngenza okutuuka wano ng'ate nkusanga nakawuka bannange mwaleka mu ddwaliro kyabaddewo ekyabaddewo ne bakebera omusaayi ne bagenda eyo Kawempe Mulago ne bagutwala eyo ne bakomawo ne beebuga ne baleeta baddokita okuva e Mulago ab'ensusu ne banneekebejja nga bangi naye kye baafunyeemu lwe lususu nti obutaffaali obujja waliwo akawuka akabulya waliwo akawuka akali akawuka akali obutaffaali obwo kasita bujja ne baŋŋamba nina okulya obulungi ennyo kubanga obuwuka bulya buli kataffaali akajja nga bulya buli kataffaali akajja nga bulya kati omusawo n'aŋŋamba okumpa eddagala era alimpadeko kale lyasobodde tonotono n'aŋŋamba ndimire obulamu bwange bwonna nga balabawo enjawulo nga nze ndabanga atannatereera lwaki olima bannange era mpulira okusinziira bwe nagenda luli nagenda neewalula ntambulanga kikere kati gwe bwe nnyimirira nate kati kati tondabye nga ntambula kati awo ate nga ye Katonda nti tankoledde ekyo n'ebirala ajja kubikola mpola weewaawo sinnaba kumaliriza eno yonna kano akabina kano konna kakasabike bakuwadde eddagala wa tono obutini baŋŋambye kuligula papula 2 na fayiro eriwali lyonna lyakugula baŋŋambye genda ogula eddagala ate nga bakusiibula bagamba genda vva wano era obwedde akuba essimu babadde bakwejjako bwejja baŋŋambye nja kuddayo baddemu banneekebejje nga 25 ogw'omukaaga oddayo 25 ogw'omukaaga nzireyo mu boolususu baddemu banneekebejje balabe bwe nnaaba mbeera naye nga dokita yaŋŋambye nti naye naawe siimako bw'otyo si bwe wajja
era waliwo enjawulo kuba nagenda gana amagulu ogalaba tewandaba nga byonna bino ebiviivi byonna bikalapwa naye kati ganyirira kale eno waggulu yo wakyali singa oli maintaininga oliyinza okukaza empiso babadde bankubalira kumukumu nyingi naye lwakubeeza empiso zo tebazimpandiikidde zirabika zaakomye awo ngenda kudda ku makerenda gokka. So kati wano ojja osula ndowooza mpolampola. Ye ssebo. Tulabe. Kale ssebo. Jjajja tweyanziza nnyo tweyanziza. Nange nze mba neebaza ate mmwe munneebaza. Mmwe mwebali nnyo mwebalire ddala bannange. Singa tebyali bino wakuba bannange ababeera ekirungi n'ekibi kibaawo. Singa saalwala ate wandindabye. Wandindabye. Naye munnange. Kati abantu babadde baagala tegeera. Abazzukulu olina bameka? Abazzukulu nina 5. Saakugamba luli. Wangamba 5. Oli omu nankubira essimu naŋŋamba nti jjajja alaka alina abazzukulu. Kuba wanti watematema nti abamu baafa simanyi abamu. Abaabo abaana. Abaana ababo be baafa. Nagamba bazzukulu nti baafa. Nagamba abaana abo bazadde baabwe. Bazadde baabwe be baafa. Bazadde be baafa. Abazzukulu bo be bali bonna. Naye abazadde be baafa. Bwe nakinnyonnyola bwe ntyo. Kati soko nnyonnyole n'ebya poloti. Ebya poloti ye eriruddawo. Abamu bangambye oba nali nawunze nagigula ssese ate baŋŋaanya okudde ssese. Wagigula ssese? Nagigula ssese nga ndowooza ndimu essuubi mu nja kudde ssese. Bannange baŋŋambye togeza n'olikwata eri essese. Era eyo yafiiriddeyo. Baŋŋambye togeza n'olinnyayo ekiri eri oba emmeeri nti genda ssese. Tewali kudda ssese. Era sigenda kuddayo. Jjajja katwekerekereze. Tekewo kafaliso wano gira owummulako. Fumbira wali kaceere. Nange neeyanziza nze simanyira kumanya naye bano bavubuka bano abato bano. Oba emitima bagiggyeewo bannange nze mbeewuumye. Otegedde ensi munnaye? Bannange. Era nagamba ninawo mukwano gwange awo namugamba naye nkubuulire ku kino kyendabye nenzifuna nja kubeera nga mpuliriza nina nange okuyamba. Nina okuyamba. Naye ate era nga mbadde nnyamba. Wanzijukira ebuduuda. Ekintu kyayiira abantu. Ettaka. Ne batugamba musonde engoye. Bannange nenkuŋŋaanya nalina engoye kale nga si nkadde bambi. Kati olabye kati kyova olaba naffe tufaayo. Nenkuŋŋaanya engoye, nenkuŋŋaanya ejaketi, nenzitwala bali bazikuŋŋaanyiza eri ku Kingdom. Nenzitwalayo ne banneebaza nnyo ne ŋŋamba kuyamba kuno kulungi nnyo. Kuyamba kirungi nnyo ate nze nkyagala nnyo. Era bwe ntereera bwe nti nina okuyamba. Jjajja akasembayo. Akasembayo siimye nnyo. Nze simanyira kyakubagamba bannange. Oba ngenda kwebaka ntya. Naye abaana abo abato abo. Obalabye? Abo. Abaana abato. Kwerekereze. Tweyanziza nnyo tweyanziza. Naye ogenda sooka oyalewoko ku buliri. Weebake kati ze zino blanketi ze baŋŋambye enkole ki. Hamuza gyotekeyo omufaliso gwako. Kati gano masuuka ago eno blanketi yo simanyi oba ogyamu. Kati abazzukulu nabo balinako. Hamuza teekayo gwo omufaliso. Era mbeebaza nnyo mwebalire ddala nange mundaba siri mukyala ayina ennyo ate siri mukyala mukulu nnyo naye omukyala oyo bwe namutuukako ng'alina obuzibu obwo ne neewaayo mmulabirira yasooka kujja yekka n'amala n'aŋŋamba bwe yamala ebbanga lya mwaka gumu n'aŋŋamba alina abazzukulu be ne mugamba baleete kye tunaalyako nabo kye bajja okulyako naye natuuka ekiseera ne nnemererwa nga nange sente zimpeddeko bizinensi zange ziweddewo mukyalo we mbadde mutambuza mu malwaliro mangi nnyo ekiruba ekiruddu entebe kale kwegamba namutwala mu malwaliro mangi nnyo neeyanziza nnyo
neyanzeege abadde balaba omukyalo oyo ku bifaananyi ebyenjawulo sukali bamumuwadde omuceere bagumuwadde kyensinga okwebaza bwe buliri bannange tweyanzizza tweyanzege kubanga omukyalo oyo watuukako waasula otegeerawo bangi tebamanyi naye omukyalo oyo embeera gye wamusangamu nga wantu we yeebaka waali wantu wabi nnyo naye kati essaawa ya leero nsuubira nti omuntu bwe weebaka ku buliri obuyonjo okimanyi Faruku nti oloota omukyalo oyo ajja kuloota takyaloota naye omukyalo oyo ajja kuloota era ajja kwebaka kale newankubadde ali walako nange naye ekijjanga kumpa olunaku wakirinzi gye mulabeko emirundi 3 ekyo nkyetemye era njanga okubeerawo nja mubeererawo nga bwe mbadde mubeererawo mu bulwadde bwe wadde tannawona naye nja mubeererawo ebbanga lyonna kati mbadde nsaba abazzukulu be basembereko ko wano babalabe bembadde mbeera omulabye tetwagala ebijanjaalo bino abasikado bangambye nti tetwagala mukole ki tukaabe mutandike kusiika kufumba bijanjaalo bya boyiro kimanyi mugamba tebijja bino bijja bikyali bipya Faruko kakasa bino bipya butowaala kubanga nze ebiseera ebisinga nyinza obirekerako jjajja ne mugamba ngenzeeko mu nnimiro kubanga nze ndi mukyala mulimi Faruko oyinza okunayonoga Nalongo tasobola kulima naye nnima era wano eryekkuba eryeyongerayo ng'oyise ku rizooti yeri ennimiro yange kati waliwo okutuuka no nembimutera ku sigiri ne mugamba ojja kwewaliriza ofumbe nensanga nga bwe nabireseeko bwe biri nga tebinnaba kujja bijja akazigo okalabye ebizigo byongera amasowaani ngalabye era mbeebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala neneebaza ne Faruko ono kubanga yankubidde essimu n'aŋŋamba Nalongo ndeete biki nembimumenyera era ebintu bye namugambye era byaleese emifaliso blanketi ate Faruku naawe bireke ebyo ebidomola byonna tubifunye kale kati agira atandikirako mpolampola ngembeera kati baganda bange bano ono bamuyita Derek ava mu kibiina kya sikado baana bavubuka mbadde nsaba nabo beebazeeko neebaza abavubuka bano abava mu kibiina kya sikado tweyanziza nnyo tweyanzeege okulabirira maama wange oyo omukwano gwange jjajjange mumubeereddewo nnyo era Mukama abawe kye musinga okwagala kale oba abawe ssente eziringa ng'obwoya bw'engalabi oba obugulu bw'eggongolo kubanga bo buba butini kati mbeebaziza nnyo bassebo mwebale nnyo mwebalire ddala era n'emikwano gyo gy'obeera nagyo gigambe Nalongo yasiimye yabadde alabirira omukyala Nalule baganda baffe ab'e UK mbeebaza nnyo mbeebaliza ddala mwebale nnyo mwebalire ddala webale kulabirira ki njagala okumwebaza olwokuba nti mbu alabiridde mukadde alina abazzukulu 5 nakyo guba mutima gwa ddiini nti mbu tekisangika talina bwamuyita naye kennyini yakwatibwako bukwatibwa n'agamba kannyambe omukadde amuze ogamba otya ndi bulungi kiri kitya kiri bulungi ekijanjalo kirabye nkirabye omufaliso saagala oddemu weekwase mbu tolina wakusula kadogo atya emmere ogirabye ngirabye omunnyu weeguli awo mpolampola mu kikwasaganya mpolampola kitegedde jjajja ngenda kuteerako amasannyalaze bagakuwe oyake baŋŋambye oyakireko omukyala ali UK yaŋŋambye nti n'amasannyalaze gabeereko mpolampola kati bannaye tweyanze nnyo tweyanze Salma nkutumiddeko nnyo Salma weebale nnyo weebalire ddala muganda wange Noola Salma weebale nnyo weebale toyagala kwogera nsi gy'olimu toyagala kwogerako naye leero nze nkwogedde by force gwamanyi oba onkola ki oba onkola ki gwamanye naye nze nkutumiddeko nnyo mukyotala Salma gyebalire ddala Nalongo nkutumidde US awo Noola UK mwenna baganda bange abali yabasabbidde omukadde ono tannawona bulungi naye tugenda kubeera mu mbeera za kufiidinga ddagala bintu ng'ebyo so tweyanze nnyo tweyanzeze baganda bange abasikado mwebale nnyo mwebale ddala kuwulira mulanga guno kuyamba muli baana bato bavubuka kitegeeza abavubuka besobola twekutte tusobola okutaasa eggwanga lino tusobola naffe okuteekako ettoffaali wadde tusobola kimalawo ebizibu bingi naye tusobola at least okuyambako so mwebale nnyo mwebalire ddala